ovao. Osibuka wala ovao. Nze ndi we Masaka Bukulula. Tukati kwita ni ogiro otandika otyo okubeera nga ovuga Masaka okutuuka wano okubeera nga ina nti otufuukidde kira. Otutabukidde bwoti. Munnange najja mpola. Nina musajja wange bamuyita Abani Kojja. Yangamba tugende tukole interview. Namuta ebintu biki? Nti amanyize saasoma. Igwe tewasoma? Taasoma. Koma mu kyakuna. Tetamu wanu. Awo mba saakoma mu kyakusatu. Lwaki abantu bagamba nti onakuba mu kirasi bagamba P2 first term, well, P2 second, like term yeetaagisa. Nakoma mu kyakuna first term. Twalina omuvubuka ku kyalo. Yava e Kampala mu P2 najja. Yava mu kyalo mu P2 najja akole. Kati ebiseera ebyo ng'omuntu okubanga ali Kampala kyamaanyi. Omuntu okuva e Kampala ku Christmas najja ku kyalo. Kyasannyalazanga emirimu gyonna ku kyalo. Okuwulira ati mwana wa gundi yazze. Kyalinga kinene. Kakati munnange yaŋŋamba ati n'ebintu bino kuba twasomanga tuli bakulu. Omuntu yasomanga P4 ali myaka 18. Nedda olimba. Saagala okisusse. Muli baana bato buto. Kankubuulire. Ffe tubadde tusoma ne ati nze nkugambye. Nze nali nsoma P1A. Ngomwana P7 akukuba n'onoonye wa P1 by'omwabire. Nedda mulimu amasomero agalina abaana abangi bakola mu P1A, P1B. Okusoma kwaffe bino byakajja. Baby class gye bayita P1B. Bw'ova mu P1B odda mu P1A. Bw'ova mu A n'ogenda mu P. Nedda bw'ova mu P1B odda mu A. Bukyamanga. Otandikira mu C n'ojjango B then A olwo n'olyoka oyita ogende mu P1. Bw'ova mu P1B ng'odda mu A, bw'ova mu A ng'ogenda mu P2. Neffe kati lwaki abantu balinga bakulu? Bonna basome bwazze 98. Okukwatira ku kyalo baali basiba muzadde wo bagga okukola ki? Okusiba. Kati ng'ate omuntu asobola kujja Kampala talina gwamanyiiyo. Nga kati. Kati nga tulina abaana myaka 218 abaana bajja nga balina n'abaana eka. Ng'omwana ali mu P4 naye ng'olwedde alinayo omwana gwezaala eka. Omwana gali mu P4 alina abaana eka. Musomesa bwe yajjanga okukuba kiraasi ng'abaako abaana baayita bamuyambeko okukuba ate mu kibiina mu nnyini. Ali bo nga tabakuba. Nga tosobola mukulu munne. Lwaki abeera asisire twabaana nga tuli baana tuli mu kirasi fenna tuba abaana. Mukulu munne. Omusajja wa myaka 25 omukuba ojo. Alinza n'omukuba. Ffe twalinanga abasajja nga bwatwalayo pepa musomesa yajjuza buli kimu aleme kuswala mu baana. Ekikobyo nnyo ogenda kyalo. Kati yabapangisanga eggaali. Twalinanga omwana bamuyitanga Sula nga yapangisa abasomesa eggaali. Yali Phoenix. Kati ng'omusomesa omwana ampangisa eggaali talina ng'ejja ayinza mukubira mu baana ate anaamusaba ate eggaali. Baalinganga basajja bakulu nnyo. Kati nze bwentyo bwe nva mu ssomero. Kati ekimu ekyokuba nti asuubira okutuukako eyo level nga abadde ng'asemba busambi P1 P2 okusoma kwa kajja guno omulembe mugulabira mu 2010. Soko naye kwajjira we yatandikira okusoma nti bwekuba kwajjira olwedde ali mu emyaka 15 n'atandika P1 yatandikanga butandisi. Era kati kiringa bwolaba omuntu w'emyaka 5 kugamba nti nasoma aba yali ava mu famire engagga. Omuntu nga alina emyaka aga. Kuba aba yali mu private ate nga yasoma ku public school. Kati bonna basome atandise 98. Gavumenti neteekawo etteeka ery'amaanyi okusiba abazadde abalemezza abaana ewaka. Otegeera nga bw'olabanga omusolo buli nga tteeka olina kuba ku ssomero bakusiba. Kati ne tutandika okusoma musoma abaana 4 3. Era nze twalina akayimba ke twayimbanga ku ssomero bakayitanga taata asubira ebirungi ebiva mu nze. Mwakayimbako mu nedda agenda kati kagamba nga taata asubira ebirungi ebiva mu nze addidde banka y'ensimbi agitadde mu nze nange nja kufuba nnyo nsanyuse taata nga Mukama ye mubeezi wange. Ate banka y'ensimbi nga mwali mu gavumenti kati banka yali abateekamu addidde banka y'ensimbi omuzadde agitadde mu nze
mwali ku banka y'ensimbi nze kwe kusoma anti nakuwera yadde tawera naye okuba munakwade education amasomero gaali ga gavumenti naye nga musasula 5,000 essatu ye banka eyo kakati nga musaba bye mwagala nze nasaba bwa looya nalina mukwano gwange yali myaka nga 27 ngali mu class pistu olimba 20 ojja kabaya kantinetta banaye kano si kantu nsaba mukoleko lisaaki research w'abantu emyaka 27 mu pitu nsaba mwanyirazo okoleko lisaaki mu 2002 kamunonye ku Google gogo tejja mukuwa buuza ku bantu abakulu munanga tutandika buli omu omwana okuvaayo ng'asaba kyayagala kyensaba mukama okumpa mu nsi gwe mulimu gwa looya nsooke ngukwate kubanga baabituwandiikiranga wali emirimu bwe nagenda mu katebe okutuula mukwano gwange naŋŋamba omanyi nti ebintu bino kati okufuuka looya olina okusooka ku ssomero liri lyetuyitako baliyita bukulula lya sekendule nanga nti bw'ova wano odda ku liri essomero ate olina ewalala gy'odda ng'ewalala gy'adda ali ategeeza makerere naŋŋamba omuntu asibye obunywa bw'enku abatakumanyi omuntu amalidde wano okusoma obunywa bw'enku ebiseera bwe bwaliwo nga tubutunda emukoko enku naye muli baana babagagga ekigambo kyokolesa tetubeera nko mwekyo ekyalo ekira setting bwetyo ndowooza obuzibu abini babagagga setting eyo tomanyi bunywa bwanku obunywa enku omanyi ndiizi endiizi menvu kati twasibanga obunywa obwabenga lunusu 5 nga tubutwala emukoko kati omusajja naŋŋamba tuve mu byokusoma tusibe obunywa bw'enku omuntu aligenda ofuuka looya nga ffe tuli bagagga nange kwe kuva mu ssomero ntandika obunywa bw'enku n'okusuubula ndiizi ffe twabanga baana 120 ng'obeera wa 10 olwobazadde bo nga bagamba batya nti okoze otya kabaaya nanti kati bawandiikanga nti yandibadde mugezi naye omuzannyo mungi kati nze nga ndowooza ndi mugezi naye muzannyo gwe muki samanya nti nali musiru nakyo wali twalina nga abaana bakopa n'erinnya nze nno nali mugezi kuba nze bambuuzanga what is science nenkiddamu wansi nti what is science ng'ekibuuzo mwenteekamu ansi ate nkugambye ffe we twasomera ekyokuba omusiru nga si mawulire kuba mwenna mwabanga basiru mwalingamu abaana abatukulembera naye weewuunya okumanya okusoma kwedda kwalinga kuzibu omwana yabakulemberanga okuva mu P1B n'akulembera banne paka P7 nga lipooti ye terindibwa ate nga abaana balinga mu buli kiraasi naye ffe ebyatulemyanga okusoma ekyejo nakyo kyali kingi naye nina bye nejjusa mu bulamu tisinga nasoma sandibadde bwenti sandikoze bwenti byakulya kibi watwalanga ku ssomero libakupaakingiranga mamosi ombuusa juisi ki mbeera gye twakuliramu yali embi twatwalanga muwogo ono twatwalanga lumondo omuvumbike twatwalanga lumondo oyo omuvumbike nga gwe twala ku ssomero ate nga tumuliira mu kkubo ne tubba ebyabaana oli otya omulembe gwenkugamba yunifoomu yayozebwanga ku ssaani ngekuba wiiki namba ekivundo ekyabeeranga yunifoomu yayozebwanga ku ssaani era okwambala engatto nga kiswaza huyo ayambadde engatto ng'ogenda n'ozijjamu nedda twale tekiswaza mwe abaali nga mbigere eme mwaswazanga kati nkugambye omwana okwambalanga engatto kirasi yonna yaseka nti wuuyo ali mu ngatto wuuyo oli n'azijjamu n'azikweka mu desiki ng'ali omu mu kakadde ng'ali 1 in a million okwambala engatto ebiseera ebyo byenkugamba ekyali kyangu okunywa obuugi ku ssomero obuugi bwalinga bwa nusu 15 ng'omwana ku ssomero anywa obuugi ku ssomero kyekiringa tuwaye Dubai mu ssomero omwana yagisasudde nkugambye omwana yanywanga obuugi ku 7 n'abasomesa essomero lyabangamu abaana 7 ku 8 ng'essomero lirina abaana abanywa obuugi 205 basoma linnya gwe basoma yagenda onywa
Tewasoma yanyu obuugi. Amanya linnya baba lirina. Gwani erinnya nti nze Mike Nsubuga osoma page P3. Nagenda mu P3 abanywa obuugi. Nalaba erinnya lyo nagenda kula ni bakuba obuugi. Kati ababana banywanga obuugi abasinga balinga basiru. Obuugi nga ate bwabujjayo baba bulinze wali. Anti abamulagiridde mu kibiina. Nga naye tabukombako. Bubaka abantu ng'aba. Ekikopo kimwe kya Yamuyambye mu maafi SST kubanga ebiseera bye mbagamba. Abasomesa bakubanga abaana nga balinga bola bannalufeenya ojijjukira nga lufeenya mwajuulirako. Okusa byali nalufeenya yetwajuulirako. Kale mwajuulirako abantu ngeri gye bavangayo nga bafaanana. Ne bye baali banyumya. Kati ly'essomero ly'edda ng'okoze omusango. Abasomesa bedda baali nga bakambwe ng'omulaba bulabi bw'oti n'owulira ng'engoye ozifukamu. Baali nga bakambwe kubanga bo enteesa y'abasomesa bonna abedda gyabanga miggu. Tuwabangawo mboozi era omwana waliwo baatubuuza mu kiraasi ekibuuzo where fertilization takes place nga ffenna ansa tumanyi bagiyita David. Anti kati bwe yabuuza twawanika emikono kati omanyi ansa ennyangu abaana mwenna mwawanikanga emikono. Kati munnammwe bwe yaddanga mu mwenna gye mulina nga nfunga kikka gyokka ginogoka nga giwola. Kati omwana yasooka n'agamba nti David. Nga what? David. N'abuuza ate omulala. Ffenna ne gikka bwegi. Kati omwana oyo yali asomera ndejje awo. Yali mugezi nnyo kuba yava ndejje n'agamba Master Ovidact. Ekigambo Ovidact gw'okiwulira ng'ekyangu kati. Ebiseera ebyo ng'omuntu asobola okiyisa mu kamwa. N'akyogera nga bwe nkikugambye nti yabanga bwamuzannyi. Naga Master Ovidact namukubira mu ngalo nga yalina koini muno za nusu nga 6 yalina obw'ataano obwo obwedda kubanga nusu 5 lwagulanga Soweto pani wa Soweto nusu 5 wafunanga pani wa Soweto pani 40. Wali ebika bya pani wali ebika bya pani wali Soweto n'ekirala n'ekirala kati amakulu g'ekigambo Soweto gaali kimu nsonga ya pani. Because pan is pan. Soweto bani bamuyita Soweto. Wali okika kirala Soweto. Kati ono pani wabulijjo bamukola mu menvu gandizi. Soweto bamukola mu Musa. Musa kyeki? Bana mumukulidde ludda. Wano Uganda naye gujeste bigambo Musa zembidde ze bakamulamu omwenge. Kati pani azivaamu yafaanana ate tatamiza abantu. Aba pani engano yaabwo muva kibayita Soweto. Kati munene akwata essente n'aziwa omwana oyo nusu 15 okuddamu ekyo ekigambo Ovidact nga ffe kiraasi yonna tewali ayinza kukitegeera kubanga ffe ne bwe twasomeranga nga tetumanyi kyejjuza kye bitegeeza n'omwana gwe mugambye yali ng'omugezi yali tamanyi ansa gyajjuza etegeeza ki kubanga ffe twali tetusobola kuddira lulimi lwa Luzungu kuluzza mu lutokola ki era pepa twagigwanga Masa najja ku lubaawo nga tukola bakitanga manyi Oluzungu nalwerabira division. Ekyenzudde omusajja ono alima. Nkulengera mu interviews nnyingi ng'oyogera ebigambo by'Oluzungu. Nedda. Then weefula mbu bacyogeranga bweba. Naye nga kyayogera kye kituufu. Wasoma kabaya nedda saasoma. Gwe omu ne muzeeyi magala. Mwasoma muyina kye mwagala okusiiga mu kantu ekifaananyi. Magala temuwayiza nti yasoma bandi. Kuba bw'akira bayinza n'okukaaba. Ate waligambye nze. Oba mwali abagamba nno mulina kubeera nga mulina ebintu like tugeze mu muli eyo mu mwava mu kyalo temwasoma mu babasaasire nnyo. Bana abantu bagamba basaasira bakuba temwasoma. Mwasoma. Njagala mbabuulire banna. Amazima ate Musa ate. Omusajja alina aweza emyaka 4. Okudda waggulu nga yasoma. Yali ava mu famire engaga. Oweza emeka? Nze ndi wa 7 mu gwakubiri. 7 mbadde ndowooza ku 19. Like nsanvu mu gwakubiri. 1977. Ntandika okwegatta kirana mu mwenda. Oyina emyaka emeka? Kati bale bijjudde n'emyaka 4. Where ask the waste of time. Weka. Nina emyaka 4. Na 7. Watandika okwegatta ngo oyina emeka? Kirana mu mwenda ntandika okwegatta. Kirana mu mwenda olina emeka? Kirana mu mwenda era saali mukulu nnyo naye twali tutandise okwonooneka. Walinga mwabi. Tutandika okwegatta. Tekyali kyangu. Ate nga tomwegatta? Muntu waba atadde wate kyo kimugaana okufuna olubuto. Olubuto lwedda.
era ensi yonoonese. Mbabuulira mazima. Mmwe mukulidde ku mulembe kuba mmwe mbalaba muli baana bato. Mmwe mukulidde ku mulembe ogw'abazadde okubiyita abaana. Abazadde bedda batuzaala baali tebamanyi makulu. Omwana yenna yasobyanga. Omuzadde akuzaala okukasaawo. Okusobya zino okufuna olubuto. Okukola ekintu ekitannatuuka mu myaka gyo. So temwegatanga, is it what you want to say? Anti okufunyisa omukazi olubuto, omuwala olubuto nga bagenda kumugoba abakaabule n'ekika. Ebiseera byenkugamba. Kituufu. Kubanga abazadde baali nga bakambwe. Njagala nkubuulire. Omuzadde wedda baatutumanga abazadde nti mugende muleete abazadde ku ssomero. Nga babatuma kubanga ffe twayogereranga mu kiraasi. Ekirala twegattiranga ku masomero. Mu bino nga tugenza okuwakanya eby'emipiira ebyo. Kati lumu twali seeti, twali abaana nga 6 n'abawala baali 6. Tutandika okwegatta. Twegattira mu kasukula kati awo. Ate be girlfriend byaliwo ebiseera ebyo. Okusituka kwe kukuwa enkola. Kati munnange abaana batulaba. Waliwo omwana bamuyitanga Nakanwaji. Ono gambo Nakanwaji ku ssomero. Nga Nakanwaji nga ne bino bye batukwatanga leeti. Omanyi mwayitanga mu mulyango gumuleeti. Naye mwafunanga information. Waliwo abaana abaddanga emabega. Jukire mwalinga mugenda ku ssomero. Ebiseera byenkugamba. Wabangawo wiiki y'omusajja bamuyitanga Master Katalemwa. Ye musajja yali asinga okuba mu nsi eno. Nga wiiki ya Katalemwa buli mwana atoka ku ssomero 11 kitundu naye nga batwagala emu. Kubanga singa Katalemwa akukwata leeti. Katalemwa singa akukwata leeti. Nga mutuukira mu kitundu nga tebabagala emu tutegeeza kuba mu kiseera kino. Anti leeti bagikwatiranga mu basomesa. Nti eno wiiki ya Master Gundi, eno wiiki ya Master Gundi. Yakwata leeti era yakulira okuyonja kuki. Kati mwalinga mu wiiki egy'abasomesa abakambwe. Kati yegwe bwa bamuyitanga Master Katalemwa. Kati Master Katalemwa omwana bwe yatuukanga leeti nga batandise okukwata. Kubanga Katalemwa okumanya yayina effujjo. Nga basaana okukwata nga obudde bwali tebunnatuuka. Ye najja n'abasonyiwa. Nagamba bano batuuse kale mmwe mugende. Kati bwajjanga ku ssomero ng'osanga omwana adduka adda emabega tikiki nti Katalemwa yakutte dda. Ne mugamba tufu. Kati ne muwaguza. Sijja kwogera ssomero eryo mu nnyambe. Ne muwaguza ne mugwa munda mugende ku ssomero. Nga Nakanwaji abyogera. Ng'agende wa Katalemwa. Katalemwa ng'ajja mu kiraasi. Yonna gye wali olimu. Yakubanga musomesa Kaamaali ku lubaawo. Nti njagala nsobogane Ssebuggwawo. Yadde mbaagala mu music room. Waliwo ekintu bakitanga music room. Kubanga yali atwala n'ebintu ebya music. Katalemwa okuyita mu music room kifaanana ng'omulamuzi okusalira emyaka 10 eruzira olwaleero. Okugamba nti Master Katalemwa akuyita mu music room ye myaka 10 kati eruzira y'owulira ku TV. Munange nitandika okukaaba. Koma Adamu nti mukaabira ki mwakoze eki? Mwina kye mwakoze kuba Katalemwa yali muzibu nnyo. Somero lyo singa ndyogera. Abantu bajja kuyika wano bakubuuti. Ye bakubanga miggo, yakubanga mpi, yasambanga busambe, yakiki yakola. Yali akunjula. N'ava mu kukunjula. Looza n'enfuuka tocha. Kati tugenda mu music room. Abuuza mwayiseewo eggulo mwatuuse essaawa mmeka nti Master twatuuse essaawa 12. Nti mwasanze wani yabadde akutte nti yadde God ne Soweto bebadde nti mukakasa mwatuuse essaawa 12 te. Omugo gwange ogwo n'ayita abaana. Waliwo ng'ekyala bakiyitanga Enule ekyalinga mu P1 nga kiri myaka nga 2 mwezi. Ng'olwo ne Katerega yalinga mu P6 ngali myaka nga 2. Abo be batukwatanga akatanda. Emiggo gye twakubwanga gyalinga gya katanda. Olya kwata amagulu ono emikono. Jukira Katalemwa yakubanga nga wakuba omuggo waguze. Kati ng'ate ng'onoofuna obuzibu bwonna akukwase ku desiki. Walingawo emiggo egy'okukwata ku desiki. Eno desiki kwe muwandiikira okutamya olubuto n'okwata wansi. Gwakuba embooko n'ovaayo tagibala. Ate nga Katalemwa yali muzibu. Gwakuba embooko newoggana ng'olina ekitabo emabega oba empale endala adda mu nteegateega. Teyalinga nga basomesa balala.
Tigando jemu engoye, tigando jemu ebipale ebyo byoyina ebirala. Bijjemu. Ye bwe yawuliranga ekivuga ng'akuba muno muteegateega. Munnange omusajja ng'atukuba. Era omusajja oyo omukuba nnemi okusoma n'alisomye. Ko maama yaŋŋamba ogenda e Kampala. Lwaki tolwanya Kristo n'omalako ppesebe? E Kampala olwo omwana yava eno n'ajja n'essimu. Omwana bamuyitanga Sseggwawo. Bamujja mu Pittu ku ssomero. Ne bamunoonya essomero lyonna n'abula nga bamuleese Kampala. Kati mukudda dda n'essimu baali bagiyita Semens. Temwagirabako. Baali bagiyita Semens ng'erina amapeesa 2 agaaka. Bagimanya abakulaba wano. Baali bagiyita Semens. Semens bajja kugibalagaawo. Kati najja nayo mu kyalo. N'amala n'aleeta ekisimu baakiyitanga Nokia. Kyali kyaka white nga kirina amapeesa 2. Kyali nga kya mitwalo 14 by then. Nga nnyingi nnyo. Sara byenkugamba ndowooza bya 2 ng'eno. Naye ng'ebiseera bya 2 eno omuntu okujja e Kampala kyali nga kizibu kuba wali tolina gw'omanyiyo. Ng'era omwana yakulanga okuva 2 eno okukka wansi. Omwana bwe yakulanga waka baamulaganga waazimba era we yawasizanga. Tebiringa kati nti omwana myaka 18 ava ewaka n'agenda ewa anti we n'agendawa. Kati omwana yakoma mu kyalo ng'alina n'akomawo mu kyalo. Okugenda naye Kampala. N'akomawo mu kyalo yalina Krisimansi. N'asoma emmisa y'ekiro ng'ayambadde chain mu bulago. Empale ennene yalingako obuchain buno obuleebeeta mu magulu. Atona 15,000 mu kapu. Bazisoma. Bazisoma mu kyati nti Ssebuggwawo Godfrey awadde 15,000 kuyambako kanisa enduulu evuga. Mubuuzo ogenda ddi nti nzira ya 27. Nze eyo eka baali abakambwe. Balinga basajja bakulu. Naye nga bakambwe. Munnange nva e Kampala nzijja. Era bwe natuuka e Kampala omusajja yaŋŋamba nti ŋŋenda kuwa omulimu. Buli lunaku ŋŋenda kuwanga 10,000. Oba okoze mmeka nze buli lunaku otwala 10,000 mmeka? Yanga ŋŋenda kuwa ebintu. Ogende okole. Nze buli lunaku njagala 2,000 ku ssente z'okoze eki? Okukubisaamu ng'omwezi gibe 60,000. Ng'ekyana ky'embizzi ebiseera ebyo kigula nusu kakaaga mu kyalo. Embizzi eŋŋanda. Ennyana y'ente ennungi yagulanga 18,000. Sala byenkugamba. Munnange maama ŋŋamba togenda Kampala. Muganti maama kaŋŋende omusajja njagadde nnyo. Ampadde omulimu ate n'2,000 buli lunaku. Nzija ntuuka e Kampala nagira nakyo nnyuma nali Kameeme ntuukira Kirabulindo mu taxi. Kameeme ko kamanyi otuula bwoti gwoba odda kyennyuma tebaita ono nno muntu wa mukyalo mulabye kati omuntu okumanya Kameeme ssebo kintu kinene. Omusajja nkwasa Piraawo Masala mukwata ntambula olunaku olwasooka nakola nusu 7. Mukolo 7 natya okuddayo ne ŋŋamba omusajja mugambe nti omusajja yaŋŋambye ne bwe nkola omutwale nzijako 2,000. Kati mugambe eti ate n'ebbiri ezange zibuze. Naddayo ssaawa nga 2 ne ŋŋamba ngenda mugamba ati tampite mubbi kubanga yankakasa buli kimu ti guno omulimu gwe nkutwalako lw'obuliddwa ennyo essente ofuna omutwalo. Nze nakola 7. Nali tunda Piraawo Masala. Buno bwe twokya ku paasi. Kati ng'ate olina okusoma okubwogera. Wabanga Piraawo Masala, kamulali, omudalasini n'entangawuzi ense. Nga bino byogera lumu ng'oli ku dduuka ati kasoma Piraawo Masala n'entangawuzi ense. Byekuulira ge mazima. Kakati munnange omusajja sente zigaana aŋŋamba ng'oludde mu kasente zagenda kozerusa n'aŋŋamba ebiba tonnayiga mirimu ogenda kuyiga okole. Namalawo wiiki nnamba n'enzirukawo neŋŋenda ewa muganda wange mu Kisenyi awo nagenda ewa muganda wange mu Kisenyi yanziza mu kyalo. Nali nsula Kirabulindo. Twasulanga wa mugagga yayinanga lumwe. Awo yibone Kirabulindo. Ebisera byonyumye byadda simayira baali bayitayo Kirabulindo. Baali bayitawo Kirabulindo. Bannanga awo nalabira abakazi nti babonaabona. Twalinanga lumu emu.
nga tusula mu nnyumba abavubuka nga mukaaga. Mukama waffe alina omukazi nga n'abavubuka bana abatembeye ebintu ebyo ku makya. Naye ng'omukazi afumba akawunga n'ebiriŋŋanya buli lunaku nga ketulya. Buli lunaku nga kebalya akawunga na biriŋŋanya ng'ate omusajja mukambwe amukubira mu bantu. Ng'amukubira mu bantu empi. Ate ogenda okuwulira ekiro. Essimu njakaza ati ogenda okuwulira ekiro. Ng'omukazi akaaba. Ngirazzemu okumukuba. Era bwe kyenagamba bano bannange nti era wuyo ali mukumukanga nti atali mukumukuba sirika bajja tuwulira nja kugamba ekyo. Kati nze nawulira omukazi ng'akaaba ekiro. Kati ni ye yawula. Nga mwe wane no babali. Naye ng'akaaba mpola. Kati nzuukusa ono munnange. Kamera njivaamu kasooka n'okwogera ebyo ng'otunuza mukulu ye. Kakati munaye ng'amba ono. Roja. Sokukati. Asemu mukuba. Kuba yali yamukubyemu empya emisana. Bwe twaddanga ng'emmere teriiwo ng'amukuba. Kakati ng'amba roja musuke. Azemu okumukuba. Roja ali musajja mukulu muko. Ng'amba tali mukumukuba. Ajja kutuulira ajja kugamba. Bwe yatandika dde okwegattanga kiro tokimanyi. Ekyo nali sikimanyi nti kubaako endulu kubanga ffe twegattanga ng'omukazi agamba ngenda kukuwaabira. Bye baayogera naye ng'oli mu kikolwa ng'oli mu kikolwa kati ati ye yali ng'enkaaba y'edda ffe mu 89 baagitanga ngenda kukuwaabira era ne bino ebyammwe ebya sekisi babiyitanga kukwekola ebyebisiru twabiyitanga ebyebisiru era nga ngenda kukuwaabira nti onkoze ebyebisiru ekigambo ekyo sikyakiwulira simanyi naye nze sikyakiwulira ambuziza n'okumbuza Roja ngamba ngenda kugamba enkya kakati mugamba kale emiranga gigenda mu maaso kakati ngenda okuwulira bamundudde amazzi wansi gayiika chaka amazzi gagayiika balinga ge bayiwa mu baketi chaka nebaka nengamba kanziremu ono muzuukuse naye nga ndowooza ajja kunkuba bukubi kati nengamba roja mukole muyita amazzi gayiika mu byabwe tegatulukira emiwafu abasiriko ajakubumbenja chaka kakati munnange obudde bukya roja be basooka okugenda ku luutu ologa yali mukwano gwa mukama wange nnyo nemugamba baba bulijjo balina ekinaabiro mulemu nangamba ati bati anti nawulidde nti ekiro banaaba chaka n'aseka nnyo kati n'agamba mukama wange ebigambo ebyo oli yakeera kunsibirako bintu ku ngoba ati nga simanyi kiki kubanga byonna nali mpulira bipya nenvaayo nenzira mu kisenyi binava mu kisenyi ate nenzirayo mu kyalo mu kisenyi natuuka nkola mpozi nagulako omukazi awo bayita gundi anti fe twakoleranga bwe nasitandika okusiga Cutex n'emikwano gyange be nali nabo twalinanga ekibiina kalinga kya nusu 100 buli lunaku nga sente ezo tuzigabana buli mwezi naye kati bwe twannyukanga kuba Cutex ebiseera ebyo ng'okola 3,000 4,500 ebiseera byenkugamba ndowooza bya 2,500 otambula butambuzi okusala enjala kwalinga kwa 2 okusala n'okusiiga 7 n'ebitaano okuteekako enjala 1,500 okuteeka enjala kwalinga kwa 1,500 munnange kati nga ffe bwe tunnyuka twalinanga bamalaaya abaatuyigirizanga ebintu era nga buli muntu malaaya ebiseera ebyo obwekukkuba ebiseera ebyo malaaya yalinga wa 5 okukwatako 3 ate ng'okwatako ate kwa bbeeyi osinga ate okwegadda kubanga bwe wamukwatangako nga tosigaza ssimu mu mpale temanyi bw'okwata ku mukazi abusenga ze gakkuba amagezi ngakuggwamu kati bwe twagendanga abantu 4 n'ebitaano ebyokula byemu ng'alina obuntu kati omusajja yali ansuza
nasanga omukazi wange gwengula taliiwo nengula owo mwali mwabeekwata nti gogulono nga tutoyinza kugula malaya wooli era muba mujja wali kasitoma walinga nkasitoma w'oyo omuntu buli omu yalinga n'owuwe kati najja nga owange taliiwo nengula owooli kuba nali mubi nga sisobola kusulirawo kakati oli najja nga malaya we taliiwo lwaki batasobola kusitya kiba kigenda okutuukako kiki ekiba kikuluma ennyo ekyo ekigamba mbuba nti tokyagadde ekigambo ekyo omusajja bw'aba yeegatta abaako emmandwa gye bayita kaseebu kati wantu wali tonna bakwegatta osanze omuntu otaliiwo sikitoddeeka omusajja bw'aba ayagala kwegatta oba nga yeegatta abaako emmandwa emulinnya gye bayita kaseebu kyova olaba omusajja byagaba nga tanneegatta naawe biba bingi ku byagaba nga amaze okwegatta kubanga omusajja buli wamala okwegatta amagezi gakomawo najjukira nti ali mu loogi y'etaano naye omuceere akasawo kaggwamu dda kati wiiki awaka omusajja eyabadde agula ebyokunywa okumu n'ebimu n'otuuka okubigaana togenda ngola omusajja kati n'ekyennyanja bakuwe naye nga mwakanywa 12 no kati ekyennyanja nedda bakireke bwe mumala okulya ebintu ate n'akuwa 5 kanaye nze yatuse n'okugaana ebyokulya ebya 3 emmandwa yakoze eki yamubaddeko kati munange emmandwa yanninya najja okugulwa omukazi we ne bamuga nti mukwano gwe yagenze naye omusajja nangoba ewaka ate nga tusula kafaliso abantu nga 6 olaba wano ku nteberoodi oyogedde luumu zedda zaalinga yakyabanga kiruumu kimu nga zaawulwa na bikateni buli omu ayinamu wasobola okubeera nga n'omulala aliwa ng'owulira buli kimu oba okiwulira era obeera wano nga nino kateni ezannya okyagedde era kati amazzi okuyiika ate kyalinga kya bbeeyi kubanga bwe wagulanga omukazi buli kimu edda wakigulanga buguzi ebitaano bya mukazi nga ye ng'akugamba nti akabuzi ka 3 akabuzi ka 3 kati ffe wagendanga n'1500 n'ogula ebintu bikuba ali obimanyi noga nti nze sijja kugula akabuzi kangula saneza kanzigulemu amazzi noga mpa amazzi ga 8 ati awo natugenda tuuka amazzi agava mu kulitolizi bapima mapime bagasindikibwanga mu sulo amazzi ag'obwagazi g'omukazi gava mu kye tuyita basolini girani tugenda kutuuka waawo batutenye mu kyokulafu olaba agambye clitoris nono yandeetedde ebizibu saali gyeyo na luzungu olwo lwonna naye nduyigidde mu bantu kati munange owagendanga nomuga nti mpa amazzi ga 8 n'omwana 5 nomuga nti mpaayo n'akabuzi bakaabiri kati bo bwe watandikanga okubaako embalala bwoti ng'akupimira obudde ng'agamba nti sente zo ziweddeyo ng'agasiba kati ng'okuba teri kivaayo kati ng'olina okukwata musawo osulemu emeka akuteremu amalala bwe waggwangamu nga gw'ofuluma kati ebyo bigenda maaso mu kano akatimba niwe wali mu katimba waliwo ebiro bigenda maaso ate ng'era awo wennyini we wali ababbi abasinga mu Kampala munda muno mulimu muli abantu mu luumu omwo bwe wabanga ne ssente ne baziraba bw'omwayingiranga mu luumu ng'akunyiga ensingo bwati wano wamwebakirangako bwoti nga kukwata bwati ensingo ng'akaaba nnyo nti alumwa kati nga akwata eno empale ng'agiwa oli munne ng'agisika munne bwe yajjanga ebintu nazza empale ng'ona akusukuma eri nti ssente ziweddeyo era kati ffe baatubbira awo walingawo era n'omusajja omubbi ng'abbira kibuye ng'alinga wa poliisi bwe wakubanga omulanga temupe pasipoti yange mumpe ki ng'oli avaayo nti akubyani afaanana ate oyo mumanyi nina ne keesi ye wano kwate namba yange nkubire enkya kati oyo ye yayimiranga ku puleya paalisi ekibuye nga wakubbira ku makya z'olina eka
nga bwayingira mu polisi ye Katwenge mu omulyango ogugguka ku salama So yenga simu sirika yenga yefuula omusirikale. nga nayabbira wali nti endulu we yavuga nga tesimu yange bagibbi ye yavangayo kutasole mu kusasamaza kifo nakusuubiza ngo akubbye bwakola ki bwamumanyi kati ffe baatubbira emirundi ng'ena mu kateni tuzivaamu kati opposite walingawo olumu ezajja nga siza kateni oyingiramu n'omuntu omwe kati ate ng'abo bosi babbi balwadde kati ng'ate ye alina mukazi yekweka wansi wa kitanda bwe mwayingiranga ng'oli yekweka wansi w'ekitanda ng'ajjamu ebintu byonna nga zizaawo empale akakodyo bwe bamalanga okukubba nga bakusindika endi sente ziweddeyo kati ono mu kugambala empale yo bakuganya ojjayo empale olowooza okumwongeramu bwe baawuliranga ng'opipira kubanga bamalayo abedda akakodyo ke baalinanga bwe wapipiranga nga gasere ziweddeyo saawa y'okumala kakati bwawulira opipiranga gasere ziwedde jjukira teri musajja ayagala kugujjamu nga tatuuse ku ntikko kali ng'omuga nti ngenda kukwongerayo 10 mweruli ko bwe nti sooka olumpe ogenda okukwata mu nsawo nga teziri maka tuyingidde babiri wano teri aliwo naye ng'oli akoze eki abadde wansi wa kitanda kati obwamalaaya awo ne bufa ate nga n'obwamalaaya edda kyalinga kisiraani ng'omukazi omumanya nti malaaya asenka ku kitundu nga n'omusajja yennyini okumanya nti ogula abakazi ne bagenda nga batereza omulimu gw'obwamalaaya baateekanga omusenyu mu mbugo ejjirita no ye joking kati oteekayo oti omusenyu yewaani anti bw'omwakanyanga ssente z'olina okumuwa nga ntono teyakugaananga yakwatanga musenyu baagubanga nagwo mulumu ng'aguteekako bw'ati bwebugafumitanga nga gukusala wenna kati ye tegumusala ati ye engeri gy'aba yeegattidde ebbanga aguba malayo eddiba lye libanga ekibatu kino teribanga nga bateekayo n'obugirita nkugambye baakolanga buli kintu kyonna nga ggwe era abantu bawoolanga nga miguya oyo ng'owulira ayambala oyo owulira ayambala era malaaya omusakazi gwe nasooka okwewuunya mu nsi muno eyagaggawala yali mukazi yali jjinja eyo omukazi yali ku woteeri kati omukazi yali asinga okuwooma mu nsi yonna anti buli wamu baamutimbanga kuva bbiri ena baamutimbanga kyemmanya leka mulamu oli omukazi yabanga n'abasajja 8 olunaku nga mubeera mulayini baasomanga linnya nti Manuel Kateregga nga woyisiŋŋanya n'oli kugambye wamu twakeeranga ogenda ejjinja ssaawa 2 okwate obudde yatandikanga okukola essaawa ezi wali waliwo akapiira wokka naye nga muwomera mutanga mwambadde omukazi ate kati omuntu waba alina amaanyi mumala n'owoomerwa naye kati bwegwe namba 3 ng'olwadde 29 basoseewo nga waliwo abantu 2 yayitanga linnya kiki oba oyingiramu ekyo ekituufu bampita nti Mike Nsubuga nga nti Wanjisa you are next oli abatanatereza nampale nga gwojinja naye oli omukazi gwe nasooka okulaba mbyafaayo byange mbulamu gwe siriddamu kulaba siraba omukazi yalina enfidiko nga seeveemu tegimaanya natunula bwe nti enfidiko kyeki nkugambye omukazi yalina enfidiko nga seeveemu tegimaanya byoya natunula bwe nti sooka omwana ono yategere like sikategedde but sheva kati sikategedde kali akasoose akaliba enfidiko mwana gwe oli wa musomba okay bajja bitegeera okay kati bano bali wookolera nja kutegeera enfidiko kati nga bw'okitegedde kibayita enfidiko okay sawa kigambo kya Luyonaani era ekyo ennaku we nasooka okugenda ebweru bo bagiyita nfidiko lyerinnya lyabwe kale omukazi omulaba nga temaliriza bisibike ndaba omukyala netegereza omukyala simunaako obulamu bwange nakuba nagenda ejjinja emirundi 2 naye ng'osangawo layini ne mukoowa lw'ekyo jasabinga nga bantu kati yanaabanga ate after omuntu omu agala mu kunaaba then najja because alina okurefreshinga for someone else yanaaba kubanga baasasulanga ku mita amazzi 9 omwezi
yanaabangako obunaabi kubanga nze ate omuntu yamundagirira iwe waffe Masaka yaŋŋamba va ku bamalaya ababbi nja kutwala ejjinja olabe kati nga ffe tumanyi ekifo kirimu bamalaya nga bana nga alimu ebiseera ebyo yali wa 1500 1500 yakuwangayo amazzi akakopo kamu naye style yakuwanga magombe twetali kuba yali munene magombe tweta yeno misalo kuba tuzaalidde okwebaka magombe tweta misonali eno y'okwebaka buuti kati olwo ne kye bayita obwebindu enkuba tetulemesa ate kati obwebindu nakumaliriza nawe kale mpozi mugireke embozi entambula kati waliwo abakyala bino kyemwayogedde abakyala abakyafu muwulira ekigambo kyagamba nti omukazi tawooma omanye omukazi atawooma bwaba kakati ekijja akasu mukyala naba nga tawunyamu kantu konna emanye enderema ate olwozimeere ate ekimwankulata ate obusajja bukirana ate muko oweewuunyu kati ebintu ebyo omukyala yandibadde abikozesa buli wiiki ng'abitaddemu n'akajaaja tofumbiramu kiyondo ekigoba akasu mu mukyala waffe tubadde n'abakyala abeetunda nga tomuwuliramu kintu kyonna kati abakyala bano bavaamu akasu kubanga abakyala omulimu gwabwe eba nfidiko wabula tuve wano tugendeko ewalala enkuba esusse embiri zange zigenda kwonoona tujja kudda mutereetenda oba tunaddamu netukola olulala of course tulina okufuna buli lunaku naye buli tunatusobodde naye katumalirize kati tumalirize thingi because byo binyuma naddala okuwulira naye akantu n'enkuba n'ebudde amagala ya muzaala amagala ya muzaala sobadde okyatunyonnyola ku nsonga ya omukazi omuyo oyinza kuba yatanga amalagala ag'enjawulo gatutomedde kati akolesa atya ebitangira enfidiko okuvaamu akasu ekisookera ddala omukyala ateekeddwa okukola kye tuyita okuvumbuliya okuvumbuliya kiva mu kigambo kuvumba naye mu lulimi lwaffe olw'ekisenge tukiyita kuvumbuliya okuvumbuliya kwe kwevumba bw'okwata ebintu ebyo muko weewumba enderema rosemary kimwankulata obusajja bukirana n'akajaaja n'obiteeka mu baketi ng'ofumbye amazzi agookya galinde gaveemu sitiimu kubanga sitiimu eyo ey'amaanyi esobola okwonoona kye tuyita skin gland skin gland yebanga prostate y'omukyala yeweesa amaanyi n'obwagazi bwo temperature bw'ebanga y'amaanyi ekukosa kati linda kisitiimu kiri ekyamaanyi kiveemu otule ku baketi eyo egenda kukwenulamu ebintu ebikyafu byonna naddala omukyala ng'ovudde mu nsonga zo wandibadde ovumbuliya bw'oba toli mu nsonga wandibadde ovumbuliya emirundi 2 ewiiki yoyo omukyala eyeebamba omusajja n'awulira ng'omwami azze ne kyayi mu luumu naye omusajja naga nti ozze ne kakyayi muno mu luumu ng'owunyanga kyayi aliko akadalasiini oba aliko akajaaja ekyokubiri si kya buvunaanyizibwa mukyala kukwata bitundu bye byakyama n'angalo n'abisokoola anti babisokoola oba okubikunya ennyo nga banaaba buli w'okunya ennyo enfidiko eno ogyonoona omuzungu kyayita labian majola labian majola zino ze ziyamba okubugunya omwami nga muli mu kikolwa eky'ekisenge lwe lubanga labian majola kyekiringa oluba lw'enfidiko olugaaya bye lulya y'omutaka kati bw'ojja ebisinga okutawaanya labian majolas abakazi bye batamanyi buli wonaaba obubi kigikyankalanya buli w'okozesa sabbuuni mu mbugo oba buli weegatta sitayiro ezikuyingiza empewo
ziriwe zingi okugeza omukyala buli weegatta akabuzi nga bwe weegasse naye takubiseeko teyeebiseeko bulangiti aba agenda kwonona kye tuyita palalamba fossa ayina kubigako bulangiti ayina kubigako bulangiti naye tamu zero z'oleeta akabuzi omwami wo bw'abanga muli mu sitayiro eyo muteekeddwa okuba ewantu ewatali mpewo muteekeddwa okuba nga yeebiseeko bulangiti emabega ekyokubiri talina kuwenjula butuuliro alina buwumbawumba buwumbi nga point eri nti oleme kuyingira mpewo empewo bw'ekuyingira egenda kukyankalanya kye tuyita palalamba fossa kitegeeza kati palalamba fossa bye bisenge by'omukyala ebigenda nga bidda nti ebisenge by'omukyala omukyala alina bw'oba omuyingira bw'oti buli w'oyingira buli w'oyingira tebajja kukitegeera buli w'oyingira enfidiko entuufu eteekeddwa okwogera ennyukuta ezebbiri ze bayita 45 kati ekikola ennyukuta ezo bakiyita palalamba fossa kamera wanijjeko bantu babiri ekyokubiri singa weegatta obubi nga weegatta n'omuntu atalina buvunaanyizibwa bano ba Masaka Mubende ng'akukoona Masaka Mubende agenda kwonoona ekirungo ekikola obwagazi bwo omuzungu kyayita basoline gland. Ati Masaka Mubende bano abaami abatalina bugumiikiriza abagunda ku mutima bwakomawo kakati basoline gland bwe bwagazi bw'omukazi obuzaala obwagazi buli bw'omulira obuseerera ettosi abaami bonna baagala nnyo ettosi n'oyo ali ku kamera anjulire ettosi bwe likuggwamu oba tokyawooma ekikulungu ekikola ettosi bakiyita basoline gland bwe bwagazi businga nkukwatako n'ofuna amazzi ago agalinga ettosi ekyo bakiyita basoline gland kaakati bw'otejjanjaba infection abaami weegatta n'abaami nga temwekebeza infection naddala abakyala abali mu bufumbo infection bayina mpitirivu ate zibaviiriddeko okufuna kansa omumwa gwa nabaana infection anti mwabeeyiyo oluusi mwabalejjesa ku nfidiko ogifaako nnyo kuba gwe mulimu naye omukyala ali mu maka ebyo takola ki era wakati taata muzeeyi tugendeko mu ddwaliro nga nsiiba tujja genda tugendeyo mandi nga taata muzeeyi yadda ku birala nadde eno infection eri zikola ki kati basoline gland eno bw'ekyankala noba tokyasobola kuwooma ng'omukyala ekyokubiri omukyala ajjudde oteekeddwa okuba n'emmuku ng'ekyazimba ate neekomawo ono kati yagimanya emmuku kati emmuku ke katimatima akatimatima ako akalera ku litolis ne labian kebayite emmuku kakati amaanyi era mugenda mbasenga okubakolako singa ogenda wasenga okukusika okukukyaza ensiko osenga ogenda wasenga okukukyaza anti kati waliwo omuntu nga yakona waliwo omuntu nga tasobola nga bwakona kati nga balina okubujjayo nga senga alina skills ezo kati ate waliwo neeno enkola eyajja empya ey'okusika ku litolizi yennyini nga tokyasika labian ekyo kati ate kikadde naye otujja kugendawo olulala kakati omukyala yenna ajjudde weekuuma otya okuba ng'ojjudde ekisookera ddala mwewale okukozesa ebintu bino ebyokwekuunyuulako enviiri mubiyita mutya mu luzungu mwewale waxing kati waxing oyo bw'omukola ebbanga eddene agenda kwonoona kalanko lwe luyinja bweweekwata oluyinja olwo lw'owulira have ever tried omukyala awakisinga nze okumwagala nze mbagala naye ate nze tampoomera
nti agwamu omukka wakisinga eyo nedda olujja lw'enfidiku buli we luggwamu omukka nga terukyakaluba oba tokyanyuma okubanga kuliko enviiri kyekikifuula okubanga nedda enviiri zino zandibadde ennungi omukyala omutuufu omuntu omutuufu yandibadde ng'alina enviiri nga ziringa olubuto lw'emmese nga tezisukkaawo. Okay, tulina kukozesa ki? Because of course nze sigala kuva ku waxing but ekyobadde ogamba apa balekera okukozesa waxing bakozesa eki? Mwandibadde mukozesa ejjirita oba kano kagundi akasevinga naye ensobi gye mukola eri emu nti ekibaviirako okuguba enfidiko n'ojjula ekizikiza enfidiko neba nga tefaanana mubiri gwo kwe kulagajjalira akalimaawa. Omukyala oteekeddwa okukwata akalimaawa akaniimu kano akatini okasalemu bw'omala okwesala okuuta enfidiko akalimaawa kayamba akalimaawa kano okeeyisa ku lujja lw'enfidiko bw'okakuuta ennyo bw'oti kakuuma enfidiko okubanga efaanana olususu lwo n'okuvaamu bino ebibutuka. Waliwo omuntu gw'ogenda naye mu loogi n'ajjamu engoye ng'enfidiko eringa ekirevu ekya saluuni eno ey'olukumi abutuse ebintu ebitategeereka lwaki yeesala n'atakozesa bintu biziyiza kubutuka bimala. Kakati omukyala bw'oba towooma nga tutegedde ki ekinemesa kuwooma bangi bali mu masabo bagamba bandoga naye nga enfidiko yamufaako. Ekyokubiri omuntu alina stage kwatuuka nga takyasobola kuddawo kufunda mu nnomo nga bamwonoonera ddala. Kyensaba abawala abali eyo nammwe bannyinaza abali wano teri kintu kiruma mu nsi nga muntu mutuufu kujja mu bulamu bwo nga buwala yakufaako dda. Anti nkunnyonnyodde ebigitta bye tubadde tusoma olwedde naye teri kintu kiruma gwe toyina mwami noono tayina mwami ofunye boyfriend omutuufu ayagala kukyala mbakadde bo mugenda okutuuka mu loogi maama nnyabo ng'enfaananayo olaga abasajja tokyasibamu basiibo basula namu. Amazima g'omukazi nabagamba gali ebitundu bye byakyama. Omukazi omufunda buli kyayogera gaba mazima. Omusajja yenna bwe yeebaka ku mukyala nga mufunda omukyala buli kyamugamba awulira talimba. Omukyala buli waagaziwa ebitundu bye ebyekyama aggwamu amazima eri abasajja n'omusajja lwakozesezza alowooza weegabangula naye ng'ate si bw'okola ki tekiriyo ekyo tekiriyo ekyo eriyo omukyala so okuzaalibwa nga tawooma naye ekyobugazi tekiriyo naye nga waliwo obutawooma obuzaale ng'oli yatondebwa obutawoomerako ddala nga buzaale waliwo n'atawooma nga bamwonoona. So kati ebintu bye tugambye ebikuma abakyala nga byeyonjeza tugambye nga bisatu ebikuma omusajja omuyonjo. Oyogedde kakati ekikuuma omusajja omuyonjo ekisookera ddala abasajja tulina ekizibu ekyokuvaamu biba tukiyita tutya amanege bagayita batya mu luzungu bagategedde munsaasire banne kakati omusajja nyandikojja ate ekyokubiri teriyo omuntu atuuse kulaba puroguramu eno ataweza myaka 18 anti omuzadde omwana we ali under 18 okuba n'essimu oba musiru n'okusinga awemulidde ku ssimu oyina kutangira mwana butaba na ssimu nga tanatuuka myaka gikola balina kuba ne iPads zaabo. Omuzadde omwana abeera atya n'essimu atanatuuka kuba nayo. Abazadde bakwata ennaku zino essimu nabo tubagambeko. Abazadde akwata essimu osanga omwana wa myaka 6 ali ku TikTok ng'eri online. Okyegera abazadde nabo tubagambeko tugenda bagambako era bwenna down tulina okubagambako abazadde mu controllinga abaana baabwe okubakwasa amasimu kubanga tuli mu kusomesa yadde gwompulira ngaawe mula okitegeera ekireetera abasajja obukyafu ge mavuunya ago ag'ensigo kuba tunaaba bubi. Omusajja anaaba emyaka 2 nga yeeyira bweyizi mazzi ensigo zino bazinyiga
oteekeddwa okunyiga ensigo ng'onaaba ne zivaamu amavuunya n'oziyisaamu ekyangwe ne zivaamu ekko. Kubuulira abasajja bangi nammwe mubalabye nga n'ogenda naye n'ojja oluusi oba omukombeko wansi emmeme n'ekudda buki. Mbuzi kinaaba kyalwala ekyogira eyo wange oba ofaaki. kale eyo ensonga emu. Abaami muyiga okunaaba bwe mutyo bw'oba onaaba sooka wenyigeko ensigo otandike okukola ki okunaaba. Ekyokubiri abaami tulina omuze ogwo okiyisa otya mu luzungu kushevinga savinga okushevinga tulina omuze ogw'okwesevinga eno waggulu ne tuleka empataanya zaffe nga tezirongooseddwa n'osanga omuntu ng'akyayina obuze obwo obwakakobe bawita obuza. Eyo point eyo gamba maybe ntuufu awo basindikira ku waxing rasonga waxing agenda kujjako beringa bebe. Nanti waxing ku musajja si mubi naye nze nasooka ogenda mu waxing ebyantuukako nga bankunjula enviiri z'ennyuma ezo owulira nga obulamu bugenda. Era nagamba omukyala waxing simbi eri omwami simbi naye ku mukyala sikiwagira. Mukyala bw'obeera ng'olinga olususu luno tonyuma bannange mwe kye mwagala naye toyina kantu kasikiriza munno. Obuviiri obwo omanyi engeri gy'oba wowulira bulungi omaze okukola waxing. Anti gw'owulira bulungi naye ekyo ky'okola waxing si kikyo. Kiri ku gwani kitwala. Omukazi omutuufu yandibadde kale ng'omutwe gwange guno. Guno omutwe gwange. Tubadde ku nviiri ezo ez'owansi. Omwami wandibadde okwata ku skulaabu naye oskulabingako mu mpataanya. Nammwe abakyala omwami kwata skulaabu we skulabingeko mu mpataanya muno oba mukyala alaba pulogulaamu eno omwami olwana olabe nga mu wiiki omuskulabingako emirundi 3. Anti omusajja yenna alabi nedda ebyo mwogera bye biri mu relationship ez'abasajja abatafa ku bakazi baabwe. Okitegeera omusajja afa ku mukazi we ng'amulabirira mu byenfuna mu byobulamu mu kwambala eyo nsonga nnafu ku mwami we. Naye bano abasajja bano abaveeka nga tebaleseewo na ssente abo ate tebabakola ebyo. Kakati omusajja agenda okweyambula ng'osazeesaze ebibambya muno nga totegeerekeka. So kakati abasajja ekyokubiri twambala bokisi ebbanga ddene. Tulina ekizibu ky'okuwunya ebigere. Abasajja abakola tayiri batakola tayiri. Nedda omusajja nga si mutayirire asobola okweyonja mu neeyonja entuufu gy'alina okweyonjamu nga si mutayirire. Omusajja olina ogira n'akadomola. Nammwe abakazi era mbagamba omukazi ovuga otya emmotoka ng'olina nika emu ate yeekuline ku mubiri. Ng'olina n'emmotoka. Omukazi ogenda otya ku ttooyi mu kibuga bakunyulire tipi. Omwana ow'obuwala okutta iPhone simanya $7,000,000 $5,000,000 weevuga genda ogule tipi ennungi ng'omwana ow'obuwala. Tambula ne pantirayina kubanga enfidika entuufu buli kadde ze obunkulumu. Buli w'olaba nga tolina bunkulumu manya nti enfidika egenda. Batugamba mbu nno beera waawo nga bw'ovaamu ebyo ebintu ate gw'ogamba anti bya mirundi ebiri. Enfidika ennamu okimanyi akuba ti nja kudda olulala tutangaza bintu byonna. Ojja twakutegedde ebintu by'ogenda tojja kukwongerezaamu. Nawe emyaka gyonna gy'omaze nga weega toyina abaana. Nina abaana. Bano bali proud. Are they proud of you? Ategeeza ki? Bakwenyumirizaamu by'okola zitambula. Oyogedde ekigambo. Bangi abeebuuza ekintu ekyo. Mu nsi abantu tebaagala by'obadde okola. Kasita okula abaana bye bakwetaaza mu nsi ge madaala kwe balirinyira okuba obulungi. Nze gataddewo. Nze gataddewo omwana oba alabye njogedde ki? No matter
oli mu mbeera akina mu babalangira obw'amalaaya kaza okamalaaya kakazi kati naye ng'akulangira obw'amalaaya omwana we tajja na kutuula P7 yepositioninga nga mukungu enjala egenda kumutta gw'obanga positioni ye kulabisa bw'etyo kubanga nze mbadde n'omukazi emyaka 13 ate nze netunda emyaka 3 ate tukola naye omusajja we yakola yatambula ku TikTok nga content we yebyo ayina kyeyakugambyeko mukyala oba yeggo baanino ba kyoyogerere kiddibwa mu mukazi mbadde naye netundako emyaka 3 ng'ate tukola naye ate obyali byammwe byakyama kati oli ku TikTok oyenjeera baganda be bakulaba baani banazaala bakulaba atyogerako ki ekyabanazaala okundaba ne baganda babulamu bwabwe mbukyusizza nze teriiyo muntu mu nsi teriiyo muntu bantu banneetoolodde oba bafamire yange oba yaabo wa mukazi oba mikwano gyange akyalina ekizibu eky'emitwalo 5 bayinza okuba bantya buti naye ate kati nze ate siwemula olwo kye tuyita okuwemula n'okusomesa ekyokuba kye tuyita okunyumya olugendo olw'obulamu okola mulimu ky'omutuufu nkola emirimu mingi kati guno ogw'okutunda eddagala ly'ebyokwegatta ogwo mulimu gwa jjajjange mulimu gwali gwa jjajjange ngukoze kati emyaka 17 ati ffe tuli ffe abasawo ne bw'oba osobodde okujjanjaba omuntu naawona omu mu mwezi ffe tetunulira nnyo ssente olina kyobadde ogamba nerwakwate tukiwadde nnyo budde wetunda emyaka 3 emyaka 3 ng'okola n'omukyala nga tukola nga mwetunda mwenna kubanga ennamba z'abakiranti zaabangawo ng'oluusaga nti kubira ono tuludde okumulaba nga ye pia nga yakukwatira bookings era ne tusobola okukyusa obulamu yakwagalako anti kati oyogedde sinza kwogera bintu bye nnina kubanga mu bungi bwabyo n'ebitono byabyo biyamba nze ekyokubiri kiraaya ati nabanga nabo mu kitabo kubanga wabangawo ab'embuto ab'okumenya abano abagenda ebweru winta zibayiseemu kati ng'oba nabo ne risiiti wali ziwandiikibwa nga mukazi ogenda okola ne bannange bonna bangi benje n'okukuleeterako wano naye kati golowooza gwe wandinzijeewa singa saayogera ebyo ye abantu bangi abakola bino byenkola batasobola kuvaayo kwogera but nze njogedde obulamu bwange mu kamera okuzzaamu abantu essuubi kubanga nze nsomesa ebintu bingi tubuuliridde abakazi peegi yange nsiba musomesa abavubuka ngeri gye basobola okukyusaamu obulamu but najja ne ŋŋamba abavubuka nti buli wobeera omwavu tosobola kumanya bulamu bwo nti bulina value paka ng'omaze kukyusa bulamu nange nakola ebyo byonna kubanga nali bubi kati ngezaako ogamba omuntu ali eyo togenda mu bikolwa byakwetunda togenda mu bikolwa byakukwata bubi bulamu bwo nga weeraba nga atakyalina ssuubi essuubi lijja essaawa yonna ate nga walwaladde ebirwadde wafuna dda siriimu wafuna dda kansa nga byava ku bintu byewakolanga gwe nawe wakola bingi mukama yakuyamba buyambi butalwala anti kyekugamba kati kyenjagala okutaasa abakola ki abali eyo ate njagala n'abantu abalaba bino kontenti ono ng'ono bw'ayogedde sirina mwana agenda kusaba mulimu nze siweerera baana kufuna mirimu emirimu gye balina okukola weegiri anti nze buli mulimu gwenkola ngugaziya abaana mbasomesa kubakuumira ku masomero baleme kumanya bye batalina kumanya nga bato bwe balitegeera ensi balina position bwe bagenda okubeera gwe emirimu ogirabawa tegiriiwo naye gweotugambye oyina namwe munoonya nzaawe mula singa njogera ebyamagezi nandibegayidde okukola akantu nga muwulira ebyamagezi nga tumaliriza tugenda kuzzayo ensonga enkulu naye bannange kika kubanga nga tumaliriza omukyala wonno bwewamalanga okubeera amwetunze nemala ng'omaze okukola byokola ekiro wafunanga amaanyi kuba nga nomutuuka oba ne mukoowa like abasajja atuuka ne bakoowa nayinanga empeke gye namiranga kubanga wenabeeranga ne bakiraaya nti bayagalanga nnyo style gye bayita manipolokwi kubanga bangi kubanoonyezanga yaliwa manipolokwi mutuula ne musitama asitama n'ositama
n'omukubaako embalala nga tokutte ku muggo. Baajagalanga nnyo kubanga anti kye bayita manipolokwi yali yabyamagero. Era abantu bange bonna abeetundanga nze natta akatale kaabwe. Nze nasooka wano, nze nakolanga manipolokwi ng'ate enkuba ne gudumala nga ngikubiramu n'obwebindu ng'ate ngisibiramu obubwa. Gudumala. Anti gudumala kwe kubanga twegatta bwe tuti ntaapinga. Kati ate nze enjawulo nti nkutaapinga nsiba obubwa bayagalanga nnyo obubwa bakiraaya nti. Byakunnyonnyola. So omukazi waawo nga bw'amaliza n'omulya y'empeke ng'ekiro olina okukwasaganya ye ate. Omukazi twayawula ebisenge kuba nagenda mu lutalo olw'okunoonya ssente. Ebyo kati tebikyaliwo byaggwawo tunoonya ssente. Kale. Byebyo tugambira abantu basubscribinge ku YouTube channel yaffe bagiyita Jose and Winnie Diaries. Kisobola Jose and Winnie Diaries. Banange amusabwikulu. Okimanyi. Ekigambo ekyo kiremyeko n'abayizi. Oyogedde ebigambo byonna byogere nange nga badde sibimanyi. Miriwa. Subscribing. Ogebe subscribe. Baba sakuru. Ekyamazima kale kyekyo kinjogerereze ngitegeko ebirala. Kale guys, tufuka tuberekereze uko tugenda muzza bambi. Emboozi nkimanyi bulungi ate ye mwagala kye kisinga okunnuma. Bye mwagala. And subscribing ku YouTube channel yaffe for more of course tugepaite ebisinga kaawo. Mubeere bulungi. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, Diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey! Come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie.